atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne mama namugereka abango bwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala nkusindikira ekitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi ddembe nkusindikira eddembe mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mbiti byamwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne abweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule mu guluka weeyongeyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu ate tunaakubeera nga tutandika ebbaluwa ey'akadde kano okuva eri Ssalongo Kaliisa nsaba tukole ekikoowe ekyabulamu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya ekizikiza era mu kamwa yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo owuliriza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu mw'otudde omwagalwa ekikula kyo ekyaddala kitudde mu ggulu mu ngeri eno tewajja wano kukolerera ggulu kubanga obulongo bwo era Katonda waatudde mu ggulu mu ngeri eno ekyakuleetera ekizze kikuzaaza buli kiseera nga oyambala olugoye olw'obwana bw'omuntu okusobola okubeera ng'ojjukira ebirungo byo osobole okubeera nga oyingiza eggulu ku nsi ekirala ku nsonga eya Ssalongo Kaliisa Ssalongo Kaliisa ensonga lwaki mpandiiseeko Buddha y'omu ye Lord Buddha y'omu ye yakka mu biseera eby'emabega ku ttaka erimanyikiddwa nga mu ettaka lino lyakka wansi w'ennyanja ku lwa Ssezimu we yalabanga ekizikiza kimaamidde ettaka eryo n'assa oba kye tuyita collective consciousness Ssezimu wassa ettaka eryo abaawonako be baatambula ne bava ku ttaka eryo erya oba continent eyali emanyikiddwa nga mmwe yali ekkiridde mu mazzi ne bakola Abavietnam Abajapaani n'Abachina so eyali afuga ekiseera ekyo era eyayamba nga yakkira era mu mwoyo ogwa taata owa universe yali wano mu Buganda gwe tumanyi nga Kaliisa ebiseera ebyo yali amanyikiddwa nga Lamu ku ttaka erya mu era y'omu eyakkanga Our crowd era ye yakkanga Kabaka Ades mu Bwakabaka obw'emabega so y'omu ye Ssalongo Kaliisa era ye Lord Buddha bajja just mu biro ebyenjawulo nga taata owa universe mu kaseera kano waali era ali mu nnyama eyo yonna gy'ali nsaba mu kifuna okutegeera n'okumanya nti waali wano weewaawo ebbaluwa etandika bw'eti tubalamusizaako mwenna abaagalwa ndi Ssalongo Kaliisa abaagalwa ndeeta okwagala kwange n'amazima okusobola okubeera nga kukka eri ekikula kyammwe mufune obwerufu mufune okulowooza okwerufu n'eddembe mu mmeeme yammwe mu nda yammwe abaagalwa olwaleero njayaana okubeera nga njogera mu ngeri gye musobola okubeera nga mufuna entegeera yammwe ey'omunda abaagalwa munda mu ekikula kyammwe waliwo okujjukira abaagalwa kuno kwe kujjukira okw'omwoyo gwammwe ogutudde mu nda yammwe ogwakkirira era
ne gubeera nga gwajjula obutafaali bwammwe, ebitundutundu byammwe ebikola omubiri gwammwe wabweru ne munda wamu n'ekikula kyammwe kyonna. Abaagalwa, entegeera yammwe ey'omunda eriŋŋanga okujjukira obutonzi n'obutonzi bwonna obw'omutonzi. Abaagalwa, kino kye kikuyamba okubeera nga wessolosa ery'etterekero ly'amagezi n'okutegeera n'okumanya okutudde mu butonzi bwonna oba mu universe ey'omutonzi. Era ne kikusoboseza okusobola okubeera nga ofuna obubaka okuva eri omwoyo gwo n'ogattaganya wamu n'emizimu gyo emingi gy'ozze obbulukiramu mu lugendo lwo lw'omwoyo. Omwagalwa, entegeerayo oba okujjukirako oba amagezi go osobola ogwessolosa mu mwaliiro gwonna oba mu myaliiro egy'ekikula kyo, si guno gwokka gw'otudde mu bw'ennyama oba mu bw'essekiriba kya ttaka. Oba mukitegeera? Kino kibaleetera okusoomoozebwa engeri gye musobola okubeera nga mufuna entegeera yammwe ey'omunda. Katwogere bwe tutyo. Kubanga omwoyo gwammwe gusoma olulimi olw'obutonzi olw'olulubaale olw'omutonzi oba gye muyita universe of the creator. Mukitegeera bagalwa? Era ku mitendera egy'amayenga aga waggulu oba myaliro egya waggulu osobola okwessolosa eri entegeera eno ey'omunda oba okujjukira okw'omunda. Era kikusobozesa okubeera nga okutegeera. Osobola okwessolosaamu nga newankubadde okyali ku sseŋŋendo eno nattimba. Abaagalwa, okutegeera kuno okw'omunda y'ensibuko ekuluŋŋamya mu lugendo lwo, era nga ekuwa okutegeera n'okumanya. Ekuyamba okusobola okubeera nga otambulira mu ddemeezi n'okutuukiriza ekyo ky'olina okubeera ng'otuukiriza mu lugendo lwo. Nga newankubadde waliwo okusoomooza mu biro ebimu ku lulimi luno olw'entegeera ey'omunda. Abaagalwa, mu ngeri eno weetaaga obeere bumu wamu n'entegeera eno ey'omunda, era otwale akadde otegeere ekkubo ery'entegeerayo ey'omunda gye gikozesa okubeera nga bayogera wamu naawe. Twala akadde, tuula mu maaso ag'entegeerayo ey'omunda. Nga newankubadde tomanyi bubaka bwonna oba kuluŋŋamizibwa kwonna okubeera kuva mu ntegeerayo ey'omunda. Nze Ssalongo Kaliisa nkwaniriza okubeera nga ofuna akadde osirikeko mu nkola eza meditation oba mu nkola ez'obusirifu. Oyanirize entegeerayo ey'omunda n'okujjukirako okw'omwoyo kusobole okubeera nga kukuwambaatira ekikula kyo kyonna. Era owulirize okwagala kw'omwoyo gwo era oddizibwe bujja. Abaagalwa, kino kiriŋŋanga kuwambaatira oba omuntu okuwa akafumito okuva eri omwoyo gwo n'entegeera y'omwoyo gwo. Nga w'otandika okubeera nga otambulira mu bulamu obwo, kye weetaaga kubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya ku kwagala, ku kuwambaatira n'okuwanirirwa okukuweebwa entegeera ye ey'omunda n'okubeera ng'ogijjukira. Omwagalwa, entegeera ye ey'omunda yeebongera eri ekikula kyo era nga etambulira mu mubiri gwo. Weebuuze,
mpuli kitundutundu ki eky'omubiri gwange ekituddemu empulira. Weebuuze, magezi ki agava mu ntegeera ye ey'omunda? Giwulirize. Osobola okuwuliriza katugambe akawoowo k'entegeera ye ey'omunda, langi n'ebigambo, katugambe n'ebivuga oba ebigambo ebiva okuva mu ntegeerayo. Omwagalwa, jaganya ku lw'ekkubo lino oba eddemeeza ery'omwoyo wo, era ofune entegeera ye ey'omunda n'okujjukira, ng'osalawo okubeera nga ng'eyogera wamu naawe. Omwagalwa, nga w'ozimba enkolagana eno, ojja kwesanga ng'entegeera ye ey'omunda yeebongera eri ggwe mu ngeri ey'amaanyi, era ekuwa okutegeera n'okumanya okubeerawo okw'entegeera ye ey'omunda, era entegeera eno ekwongera amaanyi n'enkolagana yaayo yeeyongera okubeera nga eyingiwala eri obulamu bwo. Omwagalwa, era wabeerewo engattaganyo wakati wo n'entegeera ye ey'omunda. Ojja kwesanga nga buli w'okola enkola eno nga toyina na ky'osabye, ojja kutandika okubeera nga ofuna obubaka, okutegeera n'okumanya, okuluŋŋamizibwa n'okuyimusibwa nga kweyongera okubeera nga kwebonga eri ekikula kyo. Amagezi go gayinjiwale, entegeerayo eyinjiwale. Kino kijja kukuleetera okubeera nga otandika okubuuza ebibuuzo, otandika okubeera nga weebuuza okuluŋŋamizibwa, ng'otandika okubuuza entegeera gye weetaaga okubeera nga ofuna mu lugendo lwo. Era ojja kutandika okubeera nga osaba okuyambibwa mu nsi oba mu lugendo lwo lw'olimu olunaku olwaleero. Kino kijja kukuyamba okubeera nga weesolosa eri entegeerayo mu ngeri ey'amaanyi, kubanga olina okutegeera n'okumanya ku yo. Kino kijja kukuwuliza ebiseera ebimu nga entegeerayo ng'eriŋŋanga enfuuyirize, ekufuuyirira buli kadde, era nga eyagala eyogere wamu naawe mu bikolwa byonna by'okola mu lugendo lwo, era yeenyigire wamu mu nsi yo gy'otonda mu lugendo lwo. Omwagalwa, kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala okusobola okubeera nga weggulira eri entegeerayo, era okkirize entegeera ye ey'omunda yeeyongera okubeera nga yeeyebonga eri obulamu bwo, ekuwe amagezi omuyiika, okutegeera n'okumanya kwe weetaaga, ate okukozese okubeera nga okugabana n'abalala. Omwagalwa, kino kiba kitegeeza nti oba ogenda kubeera nga weggyamu amayengo gonna ag'akavuyo agakontana n'agakuleetera okubeera nga totambulira bumu wamu n'entegeera ye ey'omunda, kubanga oba wekkiriza mundaayo okubeera nga kujja eri entegeerayo. Nze Ssalongo Kaliisa nkwaniriza okubeera nga okola enkola eno ey'entegeerayo ey'omunda, era ojjukire okuwambaatira kwayo. Nze Ssalongo Kaliisa nja kubeerawo okubeera nga nkuwanirira, era kye weetaaga kubeera nga okoowoola erinnya lyange nja kubeera wamu naawe. Nkwebaza nnyo. Nze Ssalongo Kaliisa. Weewaawo. Practice eno tugenda gikola bwe tuti, ogenda kukola ebikoowe 9 ebya bulamu. Ogambe n'ekiruubirirwa nga nnuŋŋamiza omwoyo wange omutukuvu, nkoowoola abaluŋŋamya bange, nkoowoola Ssalongo Kaliisa, Ssalongo Kaliisa, ojje teebereza nga waliwo abakwetoolodde nga bayakaayakana mu kitangaala. Maaso go leka wabeerewo omuntu akufaanana ng'omuteebereza naye ng'ayakaayakana mu bw'essaabu, ng'ayakaayakana mu bwa zzaabu.
leka akugwe mu kafumito oba akube hag otwale akadde nga amayengo go n'agage geebongera wamu era nga olaba amayengo ge agazaabu gayingirayo mu mubiri gwo nga akukyajinga naawe osobole okubeera nga ofuna entegeerayo ey'omwoyo omutukuvu nga ne Ssalongo bonna nga nabo olaba waliwo ekitangaala ekya zaabu ekibavaako nga kibakuba oba okitegera kiva eri ebibatu bye oba osobola okuteebereza nga akutte ku mutwe kyonna ky'obeera oyagadde Ssalongo Kaliisa ajja kubeerawo kubanga omukowodde naye ajja kubeera nga akukwasizaako okusobola okubeera nga oyingiza entegeerayo ey'omwoyo omutukuvu mu lugendo luno lw'olimu olunaku olwaleero nga omaliriza then teebereza nga olinnye wansi okomewo ove mu gundi. Ebyo byonna obikozesa birowoozo naddala abapya bino byonna babikozesa mu birowoozo. So buli kintu kyonna kikolebwa mu birowoozo, buli kintu kyonna kye mba nkugamba okikozesa mu birowoozo. Kya temwerabira kubeera nga mwetekako shield eri tekinologiya yammwe olunaku olwaleero kubanga amayengo ag'ekizikiza mangi nnyo olunaku olwaleero naye gajja kukoma weewaawo atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abange obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe akume.